Emirundi egisinga ndwawo okuva mu mbeera naddala nga nkola amawulire kubanga kino tekiri professional. Wabula ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa, ensi eno eya Rwanda ne bannansi bano abava mu ggwanga erya Rwanda ekyamazima bakikumalako. Gye buvuddeko nakukolera akatambi wano ku lutimbe lwaffe AKTV ne nkugamba nti ekyali ku booda ya Uganda ne Rwanda kyali kitokota si kisaanikire, era abasajja bakola ku immigration n'abakazi baavayo ne beekubira omulanga mu gavumenti nga bagamba nti baali basusse okubeera nga munnaye bakoowa nnyo n'okubeera nga almost batuuse okulemererwa olw'Abanyarwanda abaali beeyiwa mu Uganda nga balinga be bagobye e Rwanda. Era bano baasaba gavumenti esobole okubeera nga ebongera ku money power oba ku bakozi abalala basobole okubeera nga batuukagana n'omuwendo gw'abantu ogwali gusala booda okuva e Rwanda okuyingira Uganda nga balinga be bagobye e Rwanda. Kakati munnange ebyo ngo bitadde ku mabbali, wulira ebigambo bino bizze abasajja bano Abanyarwanda n'abakazi kye bakoze. Nze nkikubuulire okakase nti ensi ya Rwanda eyina kyenoonya ku Uganda oba n'amawanga ageetoolodde, kubanga bw'owulira mu ggwanga erya Congo abayakira ba M23 kigambibwa nti abasajja bano n'abakazi Banyarwanda, era amawulire amalala galaga okusinziira ku UN ne European Union nti omukulembeze Kagame Paul Generali yasponsoringa abantu bano, yabateekamu essente, yabawa ebyokulwanyisa bagende balwanyise eggwanga eryo erya Congo. Kaakati wulira ebigambo mu Uganda nabo bizze. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okubeera nga ntuddewo okubeera nga nkutaggulira ensonga zino mpola mpola. Tetugenda kupapa, wabula obanga munnange olina omutima munafu eno video eyinza okubeera nga ekulemerera osobola okugivaako, naye nze ngenda kubeera nga nsoosotola naggamba amawulire amalungi gasigala mawulire n'amabi gasigala mawulire mabi, naye gonna gaba mawulire tuba tulina okubeera nga tugakola ate nga tuli professional. Kakati kankusaba video eno sooka ogiteekeko ekigalo nga bulijjo nkisaba busabi. Teekako like ku video yaffe eno esobole okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda abeere nga agifuna. Kakati omupya nkusaba osubscribinge okone ku kadde wakagoteekayo nawe abeere nga takuyitako. Kati ogwange nze nsumuludde maze okubeera nga neesiba enkoba katwolekere. Munnange gye bukedde olunaku olwaleero ng'abasajja okuva mu ggwanga erya Rwanda n'abakazi okuva mu ggwanga erya Rwanda abawererako ddala bataano balambirira bamaze okubeera nga munnange basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Bano ng'ekibavunaanibwa ogenda kubeera ng'okitegeera. Kigambibwa okusinziira ku mawulire agano ge tufuna galaga nti bannansi ba Rwanda bataano abagambibwa okujingirira density oba ziyite endagamuntu za Uganda ez'eggwanga Uganda basimbiddwa mu kaguli aka kkooti Nateete e Lubaga e Mengo ne bavunaanibwa ogw'obufere. Kati wulira bakkiriza omusango guno nti bajingirya zi ID era bafere, era ne basindikibwa ku limandi eruzira okutuusa nga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwe tulimu omwaka 2023 lwe bagenda okuweebwa ekibonerezo. Abantu bano ab'e Rwanda kuliko Godfrey Ntabangamu alina emyaka 3, oyo musajja mukulu. Kuliko Dennis Sempijja abayeddira nte kakati ono ye yeetumira Dennis Sempijja oluvannyuma lw'okujingirira ID, alina emyaka 31, musajja mukulu. Kuliko Taddeewo Lwanyonga alina emyaka 43. Kuliko Donata mu China alina emyaka 3 oba Donata mu China myaka 3. Kuliko Mire Muhanjeko emyaka 50. Kakati njagala owulirize emyaka gino: emyaka 30, emyaka 33, emyaka 43, emyaka 3 n'emyaka 5. Be bantu abavuddeyo ne bajingirira zi ID oba endagamuntu bafuuke bannayuganda abawedde emirimu. Wabula kino nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Kakati nze neebuuza, munnayuganda yenna asobola okuva wano n'agenda e Rwanda ne bamukwata ng'ajingiridde ID y'e Rwanda, kiki ekiddako ku General Kagame? Nkusaba n'obwombefu okintere mu komenti nga bw'omanyi okusinziira ku nsi ey'e Rwanda amateeka gerina n'okusinziira ku General Kagame nga bw'ayisa abantu. Olowooza kiki ng'akutte bannayuganda nga bagenze ne bajingirira ebiwandiiko ne beefuula bannansi beeyo kyasobola okubeera nga abakola? Era ontere mu komenti olowooza abantu bano oluvannyuma lw'okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi ne bakkiriza emisango gino kituufu babadde baakyusa obutuuze nga beefudde bannayuganda? Olowooza gavumenti yaffe
kiki kyegenda obbakola ekyo ekiyinza okubeera nga kibanyigiriza nabo bakakase nti mutuufu okufumba sikoota. Kati ekyewuunyisa abantu bano bonna babadde babeera nansana nga bannansi ba Rwanda be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi bano. Ow'eddaala erisooka Adams byarugaba ye mulamuzi atunudde musango ogw'abantu bano Abanyarwanda ye Adams byarugaba. Kati wulira yabasomedde emisango gino abasatu, emisango gino esatu, oba okitegeera emisango esatu mirambirira. Nkugambye nti kuno kubaddeko omusango ogw'okwefuula kye batali oba n'okubeera nga bakola obufere, okujingirira ebiwandiiko by'eggwanga Uganda n'okuwa amawulire amafu eri gavumenti. Kigambibwa nti bano nga nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwa 23 ku ofiisi y'abanoonyi b'obubudamu Mengo baajingirira ebiwandiiko ne bakola density oba zite endagamuntu z'eggwanga Uganda. Oluvannyuma ne balimbalimba omusirikale DSP Dina Kandida eyali akola ku ofiisi eyo, ne bamuwa amawulire amakyamu nti balina obutuuze bwa mirundi ebiri, nti bannayuganda ate nga Banyarwanda, nga balina ID eza Uganda n'ez'e Rwanda. Oba okitegeera mukwano gwange ampuliza, wulira abantu bano oluvannyuma lw'okubasomera bano bonna bakkiriza emisango. Wabula oluvannyuma lw'okukkiriza emisango gino, Caroline Mpumwire ono nga ye muwaabi wa gavumenti eyabadde abawaabidde abantu bano yategeezeza kooti nti si mwetegefu na kubasomera ngeri ki gye bazzaamu misango gino, kubanga babadde basaba babasomere nti emisango gino baagizza batya gy'oli, nti bo tebamanyi ngeri ki gye baagizza. Era yasabye omulamuzi ayongezeyo olunaku kino bwe kyakoleddwa. Omulamuzi Byarugaba Adams yabasindise kumandi eruzira bano gye bagenda okuva baweebwe ebibonerezo okusinziira ku misango gye bazza, okuggyako omu eyeeganye emisango gino amanyikiddwa nga Mmire Muhanjeko. Era ono yasazeewo okubeera nga yeeyimirirwa, yakkiriziddwa okubeera nga aweebwa bbayiro n'awaayo obukadde 5, wulira obukadde 5 obw'essente za Uganda era nga zaabuliwo. Kakati njagala owulire ebigambo bino nga tumaze okubeera nga tutegeera eggulire lino. Abantu bano 5 weebuuze lwaki ekintu kino babadde bakikola mu bumenyi bw'amateeka, ng'ate tulabye abantu bangi abavudde Sudaani, abavudde Somalia, abavudde Rwanda, nga tewali muntu n'omu abakwatako kubagoba mu Uganda kubazza waabwe. Njagala weebuuze lwaki abantu bano babadde bakola ID ezo beefuule bannayuganda. Waliwo ekigendererwa mu kino, kubanga singa abantu bano babadde bannayuganda nga bakikoledde Rwanda byandibadde birala. Naye lwaki Uganda ejoogebwa? Lwaki Uganda yensi ejoogebwa? Okutuuka ku ekyo omuntu waaweerayo obukadde 5 okumweyimirira nga bwa cash, kitegeeza alina ssente, kitegeeza omuntu oyo alina ssente. Kakati abantu abalina ssente zifaanaganako bwe zityo, lwaki balina ekigendererwa eky'okufera ebiwandiiko bafuuka abatuuze ba wano? Kubanga tuwulira ennyo enkya n'eggulo nti omugagga gundi n'omugagga gundi byaligundi baagobye abantu ku kibanja, baagobye abantu ku ttaka, naye nga balimu okwekuusa ku ofiisi emu gye sijja kumenya, nti balina akakwate ku ofiisi eri, balina akakwate ku ofiisi eri, balina akakwate ku mukulu oli. Kakati abantu bano lwaki bakyusa ebiwandiiko bino? Baagala kubba ttaka, baagala kusengula bannayuganda, baagala kubeera batujju. Kikiiga olowooza nga ggwe ekiviiriddeko munnansi wa Rwanda okutuuka ku ssanga lino okukola ebyo mu nsi Uganda, ate nga babeerawo Uganda tebagoba, babeerawo mu ddembe ne bakola ne kye baagala, oba oliawo n'eddembe lye balina lisinga ery'abannayuganda. Nze Eke Master okubeera nga mbadde nkusaba vidiyo eno gyempeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza. Obubaka bw'obuwompa oba okuwabula ku kuwompa mu komenti nkweyanza nnyo, kubanga munnange gwampabula ate gwasinga okubeera nga onjagala. Weebale nnyo, weebalire ddala nti eraawo ky'okuwabulakwo oba enteesayo ku mulamwa guno oba kuwaako ono gwe tukoze mu vidiyo eno, olowooza lwaki kino kyabaddewo era ku bannansi bano ab'e Rwanda? Oba olowooza kino kye kisoose oba bizze bibaawo naye nga situbimanya, oba oliawo ne bitatuuka mu mawulire? Mukama Katonda akunkuumire, akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tugenda kukwatagana mu mwaka addako. Bye bye.